Oh yes, kimaze okuba nti kikakasibwa omusajja mukulu amanyikiddwa nga Frederick Kajubi Lumbuye wetwogera avudde mu kkomera munnamateeka Bobi Wine asobodde okuba nti akakasa nga Kajubi Lumbuye basobodde okuba nti ava mu kkomera olunaku lwa leero. Lumbuye bwe bamukwata yogeza abantu bangi ebikankana era nga waliwo okutankanyizibwa wabe bamukwatira. Abasinga bali bagamba nti bamukwatira Taki ne bamudipotinga era nga kyatuliza okuba nti obaoliawo omwami ono abadde akumirwa ggulu. Naye ng'ate sofa abalanga bagamba akyali Italy, akyali Taki, gyasobola okuba nti obaoliawo bagenda maaso okuba nti bamunoonyerezaako bulabula. Lubadde olunaku lwa leero omusajja mukulu munnamateeka wa NUP munnamateeka wa Bobi Wine nava nategeeza nga Lumbuye bamutadde. Even MP Zake Gayi w'emityano yavudde nategeeza naye nga Lumbuye bamutadde era nga ssanyu jjereere ku internet sofa. Ngenda bamuwaako wano mpolampola musobole okuba nti mumufuna tusobole okuba nti tutambula nga nawe bw'obimanye nti ebintu bino bibeerawo olina okuba nti obyekenneenya. Lumbuye anaatandikira we yakomye oba nedda ye kiki ekyakwasa Lumbuye. Tugenda kuba tukola investigation zino tusobole okuba tutuusaako one by one tusobole okuba nawe tukusigira ekifaananyi kyosobola okuba nti okwatamu naawe nosobola okukiba nti okimanya. Bigambo bingi ebyogeddwa era nga bingi ebigenze mu maaso okuba nti bisaasaanyizibwa but well and good, the guy is out and still tetumanyi who is next to be inside. Omanyi like abantu bwe bati bwe babakwata waliwo ebintu bingi ebibatambulira ko sono lekyo tulinde tulabe. Ngenda kusaba producer wange osobole sokontekereyo video eyo nga munnamateeka Bobi Wine atubulira nga Lumbuye bamutadde then bwe tukomawo tumanye lwaki bamukwata ye ayogera kuki anaatandikirawo okukuma omuliro banedda bampita Tamikimiso Rich Boy Maxud Junior made in Uganda. Kankomewo nateera tusobole okuba nti obuliawo tukwatagana naawe osobole okuba nti ofuna ebintu nga birina okuba nti bitambula mu ggwanga lyettu Uganda. We believe our legal team has informed me that they filed all the neighboring defense on the relevant many of these legal applications, and most of them, actually all of them, we had a very solid defense. For any other pending legal process, our lawyers continue to handle the same, and that's why we may not discuss A up to Z, but at least we are certain he is free and out. Mbaniriza era nsanyuse okwogerako nammwe nate amanya Ssemuwadda Nkunyingi minisita ow'ekisikirize akwataganya amawanga amalala owa foreign affairs ate era obama wa parliament akiikirira Kyaddondo East constituency. Emabegako mwena mwakimanya nti Munnayuganda Kajubi Fred Lumbuye awangaalira mu ggwanga lya Turkey yabuzibwawo mu ngeri etali nnambulukufu era bannansi ba Uganda abawangaalira mu Turkey ne wano mu Uganda naffe era ng'abakulembeze ne tuvaayo okuteekawo omuyiggo okumanya ddala Lumbuye yali awambiddwa era bandi era abuliddewa. Era kyakukuba ekigwe bwe twalaba nga gavumenti ya Uganda, Ministry of Foreign Affairs, baminisita bavangayo naddala minisita Okello bavangayo n'amawulire agatakwatagana ate nga tetulaba mu mateeka bwe beesigamye. Ekyo nakyo ne kireeta okubuzaabuza eri eggwanga. Ngaffe ab'oludda oluwabula n'oluvuganya gavumenti ne tusalawo era nga abakulembeze naddala okuva mu National Unity Platform nga bwe tutera okukola okuvaayo okuyimirirawo ne bannayuganda bonna abanyigiriziddwa n'okulwanirira enfuga ey'amateeka, twavaayo ne twegatta mu kulungamya engeri y'okulaba nga Kajubi Fred Lumbuye bwe tulowooza nti yali ayigganyizibwa lwa ndowooza ze ng'omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu era bwe tumanyi nti si muzi wa misango, bwe tulowooza nti yali ayigganyizibwa nti waliwo ekigendererwa eky'okumuwamba n'okumukomyawo awatali nsonga yonna, ate nga tumanyi nti
wano mu ggwanga lyaffe abantu bangi abalina endowooza ezitakwatagana na gavumenti eriko oluusi tebafuna bwenkanya mu kooti za wano. Kale nno twagenda mu ggwanga erya Turkey nange kennyini ne tufuna abalooya abakulemberwa munnamateeka Nami Sahin n'abalala ne tutandika omuyiggo era eventually ne tuzuula nga gavumenti ya Turkey yali yakwata Kajubi Fred Lumbuye ne bamusibira kukomera eryabagwira erya Kochayali. Balooya baffe bagenda mu maaso okulaba nga bayogerezaganya ne Lumbuye mu nkomera emirundi egiwerako n'okuteekayo okwewozaako okw'enjawulo era n'okusaba okw'enjawulo gamba nga obukuumi mu international obukuumi mu UN n'okuba nga baddamu bateekayo empoza kweyo yali eteekeddwayo olwedde mu makooti ag'ettaki n'okusaba okw'enjawulo nga beesigamiza mu mateeka g'ettaki n'ag'ensi yonna era babadde bali mu engagements oba mpuliziganya n'ebitongole ebyamateeka okuva olwo. Bannayuganda njagala obakakasa nti olunaku lwa jjo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2021 Kajubi Fred Lumbuye yateereddwa okuva mu kkomera gy'abadde yasibibwa mu ggwanga lya Turkey era ali wabweru wa kkomera wetwogerera olwaleero. Yali yasibibwa mu kkomera lye bayita Kochayali eriri mu ggwanga lya Turkey mu Istanbul. Yateereddwa olunaku lwa jjo era njagala obbakakasa nti nze kennyini nga minisita w'ekisiikirize w'amawanga amalala njogeddeko naye ng'akyali mugumu, akyali mulwevu, nga mulamu era mwe bannayuganda mwenna wano mu Uganda ne mu nsi zonna Kajubi Fred Lumbuye abeebazizza okuyimirirawo ne mulwanirira obwenkanya n'eddembe lye. Oba oliawo bwe twogera kati ng'ali wabweru kivudde mu maanyi ebirowoozo na buli omu yenna alina kyakoze. Twebaza bannayuganda era abeebazizza nnyo okuyimirira wamu naye. Twebaza balooya baffe abataki abakulembeddwa looya Nami Sahin n'abalala omulimu gwe bakoze ogw'etteeno era gwe bongera mu maaso okukola. Tulowooza nti gavumenti ya Turkey etukoze bulungi nnyo okuba nti evuddeyo era yavaayo neewa Lumbuye omwaganyi ogw'okwewozaako ne batamukulukusa kumuzza wano oba oliawo kyetulowooza nti kyandibadde kimuviirako obutali bwenkanya era kyandibadde kitweraliikiriza nnyo era nga kimweraliikiriza nnyo ne bamuwa omwaganyi okwewozaako oba oliawo oguvuddemu okubanga essaawa eno Lumbuye Kajubi Fred ateereddwa ali wabweru era mulamu bulungi wadde nga ebbanga lyasibiddwa limalamu amaanyi ku muntu atalina musango era tulowooza nti kiba kimalamu amaanyi wabula okuvaayo gavumenti ya Turkey nekkiriza nereka kooti era n'ateebwa awatali bukwakkulizo bw'amaanyi oba buteereddwawo. Tulowooza nti gavumenti ya Turkey eba ekomezaawo omutima gwaffe ne bannayuganda bangi abava kuno nga bagenda mu Turkey okusuubula, okusoma, okufuna obujjanjabi n'abalala okukyalayo n'okulambula ng'ate tumanyi nti tebaba na musango kubeera buli ava kuno ebiseera ebisinga ava kuno mu mutima mulungi era tulowooza nti omutima gwali gutumenyese era gwali gumenyese eri bannayuganda bonna abagalira mu ggwanga lya Turkey. Bw'abanga Lumbuye bamuwadde omwaganya okwewozaako ate ne bamutta, tulowooza nti batukoze bulungi era twongera kukubiriza gavumenti ya Turkey ebengeewo obukuumi bannayuganda bonna abali eyo era nga bwebuwa abantu ab'amawanga amalala. Tulowooza nti omuntu taba na musango olw'endowooza ye ku ddembe ly'omuntu, olw'endowooza ye ku nsonga ezifa ku nsi ye, wabula asigala nga munnayuganda yonna gy'ali era enkola yonna egezaako okuwaayiriza okusiga erinnya ebbi n'okutyobola ekitiibwa ky'abannayuganda nga bali ebweru. Ffe tumanyi si enkola etambulwako foreign policy oba enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala era twebaza gavumenti ya Turkey okubeera ennambulukufu ku ekyo n'ereka Lumbuye n'asobola okwewozaako era ne bamuta. Balooya baffe mu Turkey bajja genda mu maaso
okulondola ensonga zonna ezitondera ku nsonga eno wadde nga Lumbuye afulumye naye kinyagadde okutegeeza eggwanga olwaleero nti kituufu Kajjubi Fred Lumbuye yateereddwa era nange kennyini togendeko naye n'abeebaza mwebale Lumbuye yateereddwa tewaliwo obukwakulizo bw'amaanyi newankubadde nga waliwo obusonga obutini baloya bwe bagenda osigala nga badressinga naye nga bwakolebwako dda era batuuse okumuta nga obusinga bumaze okudifendingibwa so tulowooza nti for now ali wabweru kwe kubadde okulwana kwaffe okusinga obukulu okuba nti asobola okudizibwa eddembe lye ebirala byonna ebigoberera tulowooza naye ku ssaawa entuufu ajja muvaayo eri eggwanga n'ensi kino kyakuga ki eri gavumenti ya Uganda mu nsonga z'amateeka? Of course amateeka agalungamya enkolagana yaffe n'amawanga amalala galina kusinziira kunyweza obulungi bw'abannansi nga tunabagenda ku nsonga ndala zonna kuba bweyogera obusuubuzi obulambuzi byonna bannansi nga basitizen bye balina okufunamu so ndowooza gavumenti yaffe ne Ministry of Foreign Affairs balina kuteeka nnyo ssira kulaba nga bannayuganda babeera bulungi yonna gye bali mu nkolagana yaffe era n'obuweereza n'empasi zaffe ziteeke nnyo amaanyi mu kuweereza bannayuganda ate si kusiiga bannayuganda linnya bbi n'okwekobaana n'ebitongole n'ekigenzerwa ekyokuwaayiriza bannayuganda kitulowooza nti Foreign Affairs Ministry yeetaaga okwongera okwetereezaamu efocus erabibwenga eyimirawo ku lwa bannayuganda so si erwanisa bannayuganda amateeka go malambulukufu wano n'amateeka g'ensi yonna munnansi yenna newataba munnayuganda aba n'eddembe okuba n'endowooza ye yonna gyali era aba n'eddembe okuba n'obukuumi n'okuyisibwa mu nkola emanyikiddwa mu mateeka bw'abanga anaakwatibwa so that's why twebaza gavumenti yatage okuwa Lumbuye olukusa okwewozaako ne batakukusa kumuzza wano tetulowooza nti ye kyagala ate anaffe tukirabyeko nti bannansi bangi abalina endowooza ezawukana ne gavumenti tebafuna mangu bwenkanya bwabanga bali kuno obanga baleeteddwa kuno naye nga gavumenti tugikubiriza bateeke ekitiibwa mu nfuga ey'amateeka wano n'ebweru ndowooza siiza tegenda nnyo byamiwe baloya baffe batubeeredde abalwanyirizi ba ddembe lya buntu so tetwakulembeza nnyo kya ssente kubanga baloya be twakozesa balwanyirizi ba ddembe lya buntu era nabo babadde bawaayo obudde ate nga bawaayo n'omutima so bakikoze ekisooka ku lw'obulungi lwa humanity oba obulungi era tukulembezaamu nnyo newankubadde nga bannayuganda bangi bagezaako okulaba nga bakola enteekateeka yobawo ekyetaagisibwa kuba mu Uganda ne mu diaspora naddala abakulembeze baffe abayina mu diaspora bakolawo enteekateeka tebanabawo ekyetaagisiraga kya ssente zo ne baziteekawo ku standby naye tetuzikozesezza nozisinga obungi kubanga olutabaalo telubadde bakozesa ssente lubadde lwakubanga tukozesa amateeka weyanza gavumenti yataka kubanga yakkiriza Lumbuye okwewozaako okuyimbulwa kuno asoose kwewozaako mu kkooti oba waliwo enteekateeka ezimutwala mu kkooti yewozeeko mpozi of course ebiwandiiko emabegakaawo twabategeeza nti twafuna ku fayiro ya kkooti eyayisibwako kubanga bamusindika mu kkomera lya Kochayali mu luzungu kyebaali bavuludde nti bagita administrative detention ey'emyezi 6 era byonna byayisibwa okusinziira ku mateeka aga Turkey n'ebitongole n'ekkooti ezikwatibwako baloya batandika mutendera kisooka gwa kudifendinga oba okwewozaako zonna mu fayiro ezo ez'enjawulo n'okuteekayo okusaba okw'enjawulo mu kkooti endala so kyensobola okukakasa nti byonna biyisibwa mu mateeka newankubadde nga wakati wokuba nti nga byonna bikolebwa gavumenti ya Turkey tekiyingiridde kulemesa kusaba kw'abalooya na kusaba kw'amateeka twateekayo kuba nti ateebwa n'abanga asobola okukola ki okuteebwa